Akulira abasawo b'ekinnansi mu division y'ekimanya Kabonera Semukokoma Kizito ne banne bazinze ku ofiisi ya RCC Masaka Hudu Hussein nga bawakanya omusolo gw'abasiddwako nti gususa obungi. Bannyonnyodde nti oluusi emmandwa zibatula ku mitwe nga zigenda okuvaako ng'abazzukulu zaabasonyiye okusasula ensimbi olwo nabo ne bakomekereza nga tebafunye wadde omunwe gw'ennusu. Tabaddeko wadde n'ekikunjo kata kugambye banaaze ebyogo genda obasabise ku byoto genda obakolera emikolo gyonna egyetaagisa nga tetulina busobozi bugaana kubanga jjajjaawo akulagiridde. Bano era balambuludde nti omulimu gwe bakola gwa bujjajja nga balwadde basiima busiimi ne badde okwebaza so si kunoga nsimbi nga bwe kisuubirwa. Naye nga sigamba nti mulindikira sente mitwalo 2 gw'abantu mulimu abantu abajja kulaba nga babitiibwa bajja bagati oyagala kulebwa bwerere genda kulebwa ati ne bwati ne kati yawe embeera egitulimu ey'okuwa omusolo yetukuluusanya. Bano batuuse n'okulabula abawooza omusolo nti olumu bajja kutwala ensimbi z'abajjajja nga tebakkiriza tebafuna obuzibu bwe balifa tebeerabidde. Oli ajja genda mu kigo ky'abajjajja nga yagambye omulwadde azze kwebaza azitadde wali azigye mu n'obusungu akuwaabire ofune ekizibu totajjanga kwevumula. Kayinga era asabye gavumenti ebakwate bulungi kuba nabo bagikuwasizaako kinene mu kulwanyisa n'okuloopa abamenyi b'amateeka. Edduuka erikola okuva ku makya okutuuka ekawungeezi nga liri bize erikola lisasula emitwalo 5 lwaki nze omuntu alina essabo nga nsobola n'okumala wiiki nga sifunyeyo omulwadde alizeemu bansasuza layisensi y'emitwalo 18. Batuwe emisomo batuwe okutuyamba engeri gyekumala n'atuyambamu mu bibiina bino ebiwola ssente. Amyuka RCC w'Ennyendo Mukungwe n'ava Masitula ababuulidde kati nti embeera eno yalibanga evudde ku basawo bennyini kubanga ebigali by'abajjajja nabo baabiwanika ku nsimbi za waggulu. Ekyemisolo mpulidde nga giri waggulu ekyo tuyinza okitunulamu naye ekireetera oba oliawo emisolo okwewanika namwe kwe kuba nti muwanise nnyo muvudde ku buwangwa ne mutunuulira ssente. RCC Hudu Hussein asuubizza abasawo nga bwagenda okutuusa ensonga yaabwe mu bakulu ku Masaka City bekikwatako era n'asaba abasawo okwewandiisa bafune eddoboozi eryawamu. Kati nze nange tekimpa maanyi nga RCC kuteeka tawuni kiraaka ne ttiimu ye ku nninga nti mukendeze ssente z'abantu bano nga tetumanyi mukolera nga tetumanyi namba zammwe. Ye Jamil Mukwaya okuva mu kitongole kya ND alagidde abasawo b'ekinnansi okujjumbira pulogulaamu za gavumenti omuli okusoma bafune n'ebbaluwa okuva mu Directorate of Industrial Training. Ngenda kukola okuwandiisa abasawo. Naye nga mu mutuka tebannaba muwandiika bateeka okubeerawo qualification bw'alina okufuna. Lukiiko olufundikira omwaka eri abasawo b'ekinnansi sipiika w'ekibiina kino Sheyi Bakul Faizo abasomedde alipoota ku bye bakoze. Omusawo mulimu so si ddiini eddiini kirala n'obusawo nakyo kiki kirala. Mukwaya wano wategereza olukiiko olw'ekibiina kino ekya Gludene Traditional Healers and Herbalist Association nti balina okwefaako. Obuteeyawulayawula tusobole okubeera nga tukolera wamu. Okulima balimye n'okulunda balunze. Gavumenti yagamba nti yo kennyini egenda kuwandiisa abasawo baffe netuwa ebikozesebwa nga ffe tugiyambako okuwandika abantu abo betujja tukulembera naye nayo tugirinze tetugiraba. Jacinta Bwanika ne Ronald Kakoza bakusakidde eggulire lino.